Yesu oli mwana gwandiga omusaayi gw'omunazi nebaza omulokozi tukutenda tutendereza Yesu oli mwana gwandiga omusaayi gw'omunazi nebaza onyimuse mikono gyange eri Katonda wange yekka asaanidde onyimusa emikono gyange eri Katonda wange yekka asaanidde Yesu yekka bannange ekitiibwa kimugwa Yesu atalemererwa ona atalemwangako ona ataswaza ekitiibwa kimugwa Mukama oli waggulu eyo osaanidde okusinzibwa ekigemu yuko omusinze kawulire Mukama oli waggulu embeera osaanidde okusinzibwa Kabaka osaanidde Mukama osaanidde engalo zo zokka ziwulire Yesu oli waggulu osaanidde okusinzibwa kale Mukama tuula ku nsozi zaffe naziseeteeza haleluya naziseeteeza Mukama tuula ku bbanja nalyokya haleluya Mukama tuula ku nsozi zaffe naziseeteeza kale oli waggulu wa buli mbeera Mukama kulabye oli waggulu wa buli mbeera Mukama oli waggulu wa buli mbeera oli waggulu wa buli mbeera oli waggulu wa buli mbeera musawo oli waggulu wa buli mbeera lwazi lwange Mukama oli waggulu wa buli mbanja kabaka Mukama oli waggulu wa buli mbeera nkulabye oli waggulu wa buli mbeera Mukama engalo zo zokka engalo zo oli waggulu wa buli mbeera oli waggulu wa buli ndwadde kabaka oli waggulu wa buli mbeera oli waggulu wa buli mbanja omusawo oli waggulu wa buli mbeera oli waggulu wa buli mbeera kabaka oli waggulu wa buli mbeera Mukama haleluya kati ekyo nga bw'okimaze katusabe ku ssaala gisabe nange nti ayi Mukama mu linnya lya Yesu njagadde kwebaza
olw'obulamu bwange okutuusa kaakano n'olwaleero neeyongere okulaba ekisa kyo. Ndaba omukisa byenkwatako biraba omukisa, gyentambulira ndaba omukisa. Genda nange nkulembera, nyweza ebigere byange, ndaga omukisa gwo ku mukono ogwa ddyo, ku mukono ogwa kkono, mu maaso gye ndaga n'eyo gye nva. Abantu bonna bamanye nti Mukama ali nange mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Kale mbukkiriza otuleko wansi eddakiika emu yokka, betuulirako mu katebe si wansi naye mu katebe oyinza okukikolera ddala ng'ate enkuba etonye ne batakutegeera bulungi. Mukama mulungi n'ekiseera kyonna agwanira engalo lw'ekintu ekyo nnoze bwe ndaba. Amanya gange nze Isaac Omushana, nsanyusa okubeera nammwe olwaleero. Ndi musumba kanisa bagiyita God is Good Katale, endala eri Nakigalala eyo mu Majaani. Mukama atukoze bulungi bw'atuleese wano olwaleero. Manyidde ddala nga Katonda alina kyateeseteese okukola mu bulamu bwaffe, si gwe wekka nno nange, kubanga ffenna tufaanagana, tulindiridde Katonda abeeko kyakola, si weewaawo. Kale wenyambeko twaniriza abaweereza ba Katonda n'ab'ebitiibwa mu biti byabwe byonna abali wano olwaleero. Tubiira ddala eno yonna gye nnyimiridde, twongere engalo bannange. Mukama yeebazibwe. Zisizaamu eddala ekitiibwa enzikiriza zonna eziri mu kifo kino. Wulira emirembe, size kubulira njiri ekutwala mu ggulu oba mu Geyeena. Nzize kusaba Katonda akunywereze mu nsi eno ey'abalamu, kubanga nga tonnagenda mubiri olina kusooka bino. Olaba bino bwe bikulema biri bijja kukutawaanya. Tulina kusooka biriwa mu ggulu ojja kgenda, naye enjala eruma nnyo okusamusanvu awo. Kati olina okusooka n'omaliriza biriwa, n'omaliriza bino. Mukama yeebazibwe. Kagambo kamu kokka kenjagala okwogera eddakika ngenda kukozesa ntono. Ebintu byonna ebigenda mu maaso mu nsi Katonda ayagala okuyamba otegere b'onaabiyitamu. Ekigambo kyenkuleetedde olwaleero kye kino nti Katonda ayagala ofe ku ebyo by'olinako amaanyi, by'otolinaako maanyi obimulekere. Ensi ekutawaanya nnyo bw'oyagala okutereeza ebintu by'otosobola kutereeza. Njagala kukuwaayo kimu nga sinnasoma lunyiriri lwa Bayibuli. Eddakika nga 20 emabega enkuba etandise okutonnya, ekyo tokirinaako maanyi. Ne bw'oba musaba ennyo nga gw'osabira ekika kyammwe kyonna, enkuba bw'egamba okujja eba ekoze etya? Naye mulimu gwo okutambula ne kambuleera oba n'ekijaketi, ekyo kye kikyo. Kati mu kifo ky'okutawaana n'ebintu by'otolinaako maanyi, kikwanguyira nnyo bw'odda ku bino gwe by'ofuga. Amiina. Kati nsaba Katonda akuwa amaanyi mu mwaka guno, buli kintu kyonna ky'olinako obuyinza okitereeze. By'otolinaako maanyi tobirinaako maanyi, naye byonna by'osobola okutereeza bikole bitya? Bitereere. Eyo yesaala gye nkusabira amakya ga leero. Byonna by'osobola okutereeza mu nnyumba yammwe, Katonda akkiriza olaba omukisa. Ebyo by'osobola okutereeza bitereere. Mukama yeebazibwe. Kaakati gwe tolina buyinza ku lunaku lwa nkya. Kino kye kimu ku ebyo by'otolinaako maanyi. You have no power over tomorrow. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Yakobo essuula ey'okuna olunyiriro lw'14, James chapter 4 and verse 14. I paraphrase. Translation yemwebuuza nti how do you know what your life will be like tomorrow? Nti gwani akulimba nti omanyi obulamu bwe bunaabeera enkya. Ekyo tokirinaako maanyi. Ebyenkya ne bwe binaabeera tekuteekeddwa na kubeera mutawaanaabwo. Bamanyi okubayita eyo mu kibuga ne babagamba nti jangu wano tukulagule, tukubuulire ebinaabaawo enkya. Nga gwani yabikugambye? Who told you? Kubanga yo Bayibuli ebalala egamba mbu n'oyo alagula, they prophesy in part because they know in part. Nti n'alagula alagula kitundu kubanga amanyi kitundu. Kitegeeza ebyenkya Katonda yabimanyi, tobirinaako maanyi yadde n'akatono.
kati ebirala byonna bikutawaanye naye olunaku lw'enkya tolulinaako maanyi. Katonda olunaku lwakuwadde baluyita today, lwaleero. Era singa akuyamba n'olukoleramu by'oteekwa okulukoleramu, luno lwe lunaku Katonda lwakuwadde lwaleero. Kati wabanga wagolokose n'oyingira ekibuga nga bwe wakiyingidde, lwana ojjeyo n'ag'ombuto kubanga olunaku lw'olina baluyita today. Kati gweyongerako totukkiriza nti tugenda kuwangaala. Simanyi nti onaawangaala, gwali agenda ojja kuwangaala. Katonda bw'ali agala owangaale ojja kuwangaala. Bwe kiriba tekikubaddeeko tekibadde kugobeka. Naye toluubirira bya mu maaso ne bifuuka ekyokwekwasa lwaki ogayadde mu lwaleero. Ati ndi wa myaka 2, nkyali naye emyaka 5. Who told you? Ati kati nze ndi wa 3. Bwe naaweza emyaka 5 mu kati gwe weesunze ekintu kye batannaba kuteera ku mmeeza. Katonda abadde akuwadde gana 2, kati gana 2 go gakozeemu ki? Kati gwe ndi mu kusabira okuva na kaakati okutuuka eri maaso gy'olaga Katonda nga bw'awa abantu ekisa n'omukisa. Buli lunaku Katonda akkiriza obeeko ky'okwasa, buli lunaku obeeko ky'oluwanguliramu, buli sizoni ya bulamu obeeko ky'oga nti ekyo nakimegga mwezi gwa 4 kubanga Katonda yagumpa mulamba. Tofaayo. Naye ono omusajja yabuuza banne nti how do you know that what your life will be like tomorrow? Nti omanyi otya obulamu bwe kye bunaabeera enkya? Ulira bwayogera mbu your life is like the morning fog. It is here a little while then it is gone. Ono yali asomesa banne nga abagamba mbu obulamu bwo bulinga olufu ku makya. Olufu bwe lukwata ku makya bukulowoozesa nti ne ku mukaaga lujja kubaawo. Bulimba bwa bulamu bw'oba ng'okyalina amaanyi mu mubiri gwo olw'emyaka owulira nga agatagenda kukeewa ng'okyagawulira kati mu kibuga mulimu kampeyini nene nnyo ffe ng'abavubuka. Bulimba ng'olufu lw'okumakya kubanga buli gw'owulira nga bw'aba asituka omugongo agukwatako bw'ati ayina emyaka mwe yali ng'asituka nga bw'osituka. Kati obulimba bw'obuvubuka tobukkiriza okwogera naawe era gwe nziramu era nti oli wakusabira Katonda abeeko kyakuweera mu myaka gino mwoli ebintu bitandika okukola kati. Bw'ali kuwa emyaka emingi ogenda okutuuka mu giri nga gino gyakola. Akuba gwe watudde naye tomumatira naye singa obadde omumatira wandimugaye nti Katonda abeeko kyakola ng'akikola naawe mu myaka gino. Mukama akuwa emmotoka ng'amaaso go gakyalaba. Emmotoka enyuma kati ng'okola otya okyalaba osobola okukuba ekinnya n'okiyitako kati sente ziwooma oli mutoototo myaka gyegyo. Era Katonda akkiriza omwaka guno n'okugenda mu maaso otandika okukwata sente ez'amagezi. Bakiboya akikubidde mu ngalo kubanga yakyagala naye otandika okukola sente ezaki. Yogera nange nti ayi Mukama nga nkyalina amaanyi onkolera ebintu ebinene. Kati gino emyaka gyo gye gigula ettaka, emyaka gyo gye gizimba, emyaka gyo gye gigula ebidduka. Katonda akuteeremu obwangu ebintu obikwate kati kubanga bye biro byakyo. Mala kwogera nti amiina. Nziramu omulundi gumu your life is like the morning fog. Nti obulamu bw'omuntu bulinga olufu lw'okumakya. Otunula nga weeruli n'oddamu n'otunula. Kati ebyenkya tobirinaako maanyi naye olina amaanyi ku ngeri gy'oyanukula eby'emitawaana gya buli lunaku. You have control over your response. Toyina control ku kigenda kubaawo naye olina control ku ngeri gy'oyanukula. Bameka abali wano nga baali bakugobyeko ku mulimu bakugoba tebakugobangako. Bwe baba tebakugobangako ku mulimu tonnaba kutegeera nsi ya mirimu bwenyiiza. Okubanga omuntu wakeera ku makya nga wagenza okwebaka nga temuyombye n'akeera ku makya naga nti ku lwokuna todda. Kati ekyo tokirinako control. Agenda okukugoba wakugoba ne bw'omulamusa nga ofukamidde yakisazeewo dda nti okola otya oyo agenda. N'ekikugobya tekiba kibi n'ebirungi babigobera. Saga nti kakola nnyo kajja kutulabisa bubi.
kagende mubeera mu meeting nonyonyola mukama wo okusinga banno operation ekugobya netandika kalugezigezi okukeera ennyo kikugobya kakeera nnyo njagala okirabe bulabi nti tobirinako control naye abantu bali babiri mu kibuga bwe bagoba ku mulimu n'alayira nti taliddayo kunoonya mulimu mulala ne bwe bagoba ku mulimu ku lwokusatu ku lwokuna n'akeera mu kibuga okunoonya omulimu omulala abantu babiri banjawulo bali mu kibuga bwe bagoba n'abita ne gwe bagoba n'anyiiga bunyiizi aluma embanga agamba bijja kukola oba byagala oba tebyagala gwolonda sayidi kwogenda okubeera waliwo abatandise okwefunya bagenze mu kitanda kwebaka ensi ebalemye ku myaka 3 ebalemye ku myaka 4 ku myaka 5 ku myaka 25 bakkiriza ensi ekoze etya naye eriyo n'ab'enkaaga nga kati batandika bizinesi empya banoonya visa kutambula 5 4 bali mu gurupu ki gurupu egamba embeera bwebetta erimala kunzita sijja giyambako embeera bweba ekutta gireke yebekola etya embeera bwebetta gireke ekutte togiyambako mu kibuga balemeramu bulemezi emirimu giremereko balemerako miremere teriyo kyanguwa ogenda kisangawo kati gwe baba bakusuubiza nti ebintu bigenda kwekola byokka nga bwe byekola ddi buli kintu kyonna balwana nakyo bulwanyi olumamba omutwe ogumya mugumye n'oteekawo omugongo ensi n'ogigamba ebitomera bitomere abaana bagenda kusoma nyumba ngenda gizimba ekibuga nja kiwangula ensi nja girabiramu omukisa buli ekitomera kikole kitya bwaba mukwano gwoyo mugaye nti buli ekitomera kitomere agana okwogera muveeko sigwa mujje butambala yogera wama nti buli ekitomera kikole kitya oteekwa okuguma omutima nziramu omulundi ogusembayo kubanga ebigenda okubaako sigwa bisalawo kati abasajja bali eri bakeera ku makya ne bagamba nti tukubagane eggwanga lino ne litandika okukuba liri ekyo gwe tukirinako control kati kibaddewo how you respond gwe power ogirina ku ngeri gy'oyanukula ne gy'ogenda okufuna omulimu gy'ogenda okukola embeera zaayo nazo sigwa zisalawo obanga balungi kyabwe obanga babi nakyo kyabwe naye gwe gwasalawo bw'onaayanukula bwe baba babi nze mmaze emyaka ng'ena oba 5 nga mpulira abantu abakolera ebweru w'eggwanga natuuka okubakola mu gurupu ya WhatsApp ntugita diaspora prayer group ng'erimu buli kiramu Bulaaya Amerika n'ewalala yonna naye wulira halo musumba kati kino kye bankoze mpulira njagala kufa ofaayo bwe baba kye bakukoze tekyakusse kitegeeza tekitta kati gwe laba bw'oyagala okubayambako wette nze siyinza kutuuka ku leve ekuyambako bw'oba onyigiriza ng'onyigiriza bya ddala nyigiriza kiggwe naye siyinza kukuyambako ate onyigirize kati ntudde wano soogera nabo ojja kwogera oyinza okumala omwezi nga toyogera ne mukama kati bw'ayogera naawe gwe toddamu anti kati empya ozifunye olubakkuba oyogere embeera togiyambako kyebaagala okukola yonna gy'ogenda okubasanga bonna bwe bafaanana tokirinako control engeri gy'onaayanukula how you respond kyolinako control olunaku lugenze bubi naye ngenda kunoonya engeri gye nneekyamula gye nsanyuka gye nneerabira ennaku nsobole okulumba olw'ejja kira kati kikubangako olunaku ne lukukeera nga lwa Mande ne lwonooneka olw'ejjo ne lufa ng'olina option 2 either you respond negative or respond positive bw'oba oli mulabi w'akapiira ng'abasajja abali wano waakiri olabayo kamaaki k'omupiira kiki ky'onoonya I want a positive response neetaaga ensonga ennyambako okukeera ku makya nga siri munakuwavu nga bwe nagenze kwebaka
kagambo ka luzungu, you learn to encourage yourself. Oyiga okwezaamu amaanyi kuba teri agenda kikolera. Igwe olina okuyiga okwetuuza wansi ne weebuulirira. Isaaka olwokuna lugenze bubi naye enkya lwakutaano Mukama ayinza okutusaasira. Nga gwe weebuulira enjiri. Tebakubbangako ssente. Mukama akutaase baleme kubba. Naye lwe bali kubba ojja kuyiga okwebuulirira. Wekka ng'otudde mu paaka n'otandika okwebuulirira babbi ezo ojja kukola endala tofa kati yiiya amagezi nga weebuulirira wekka. Onaawulire. Mukama yebazibwe. Olunyiriri nduddamu omulundi gumu gwokka, James chapter 4 and verse 14. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It is here a little while, then it is gone. But tujje nkola okumaliriza egamba control over your response. Bible bwetu bwesomesa Ephesians chapter 6 and verse 10 ekugamba nti be strong in the Lord. Ezimu ku ngeri z'oyambako okwanukula obulungi kwe kwenywereza mu Mukama Katonda wo. Osobola okuva e Uganda nga mu kanisa obadde ogenda omulundi gumu mu myezi 4. Kubanga obadde wano ewammwe nga n'ebizibu olina bitono. Naye kigenda kwetaagisa okwenywereza mu Mukama nga gy'oli tolinaayo ssengaawo. Era kati nga tonnaba kuva wano wandibadde essaala ya kitaffaali mu ggulu ogikwata nnyo. Ojja gyetaaga. Bano babadde nga bagamba nti owange nga tolaba nsonga ekwetaaga kwenywereza mu Mukama. Naye emitawaana gy'obulamu gino gye gitukomyawo okutegeera nti Katonda ye Katonda. Ogenda kwetaaga okunywerera mu Katonda wo. Kingambira abantu basatu tugende eka nti ojja kwetaaga okunywerera mu Katonda wo. Simanyi oba Bayibuli yo obadde ogisoma, naye Bayibuli erimu omusajja bamuyita Yona. Yona mwamuwulirako? Baali mu lyato eyo nga batambula nga tewali alina nsonga ya kusaba okutuusa ennyanja bwe yatabuka. Mu mboozi eyo mulimu ekigambo nti buli omu ayite Katonda we. Olaba ennyanja bw'ebanga emaze, ennyanja bw'ebeera dde nga terina mitawaana, tewali nsonga ya kusaba. Naye mu mitawaana, mu bintu ebitakola, mu bintu ebinyigiriza obulamu, omuntu mweyeetaagira okuyita Katonda we. Kati nkwegayirira gwe ne Katonda wo muteekwa okunyumya emboozi eya ddala ng'ebigere byo tebinaba kuva ntebaawo. Oyogereko naye muyinza okuba mwali mwayawukana, naye kati mutuusa okuzzaawo enkolagana naye. Kubanga mu mirembe watali kyolwana nakyo, obuuza n'okubuuza nti kati eyo mu kanisa ngendayo okukola ki? Naye bwe baba n'okutuuka eri batugamba musomba batuweereze ku kalinki abaali ak'essaala. Kati essaala ojagaza ki? Ennyanja bw'emala okutabuka onoonya we weekwata. Kati gwe tonoonya we weekwata ng'ennyanja emaze okutabuka. Olwaleero bw'onoddayo eka oba gy'obeera, zaawe enkolagana ne Katonda wamugambye nti Mukama wange nali nakunyigira olw'ensonga eziteebereka naye kati nkomyewo. Kubanga ojja kukyetaaga. Befeso 6:10 akuyigiriza strong in the Lord. Olabayo how you're going to respond to situations. Number 1, you need to be strong in the Lord. Olina okwenywereza mu Katonda. Essuubi omuntu ly'aba nalyo olw'okukkiriza limuwonya emitawaana gy'ataaliwonye singa tabadde mukkiriza. Ani akawulidde ako? Enkuba yiye ekomawo, enjiri giwulire mangu mangu, sobole okugenda nga tennaba kuddamu kwekyanga. Naye essuubi omuntu ly'abeera nalyo olw'okukkiriza mu Katonda limuwonya emitawaana gy'ataaliwonye. Waliwo kye bayita depression. Waliwo kiwuliddeko? Mu Luganda bakiyita batya? Being depressed. Mu Luganda kwe kwennyika, kunyiikaala. N'ogatta ebintu nga 15 mu mutwe nga tebirinaako solution naye nga bikweraliikiriza buli lunaku. Ekyo omuntu akiwona atya? Bw'abanga yenywereza mu Katonda aba n'essuubi nti ekitateredde kati kijja kutereera oluvannyuma. Mukama akutaase era akubeere onywerere munda mu ye
feeza eddako ey'obulamu bwo ebe yakuwangula n'okusinga bw'obadde osuubira, kubanga Katonda wo akulembedde era alikomyawo wano ng'oli muwanguzi n'okukirawo. Amiina. Therefore you are empowered through your union with God. Bw'oweebwa amaanyi olw'okukkiriza kw'olina mu Katonda wo. Gamba nti ekyo nkiwulidde. Bebulani esura y'e10:35, Hebrews chapter 10 and verse 35 agamba don't lose your confidence, nti temufiirwa bugumu bwammwe. Lwaki? Kubanga buliko empeera nnene, ogenda kwetaaga okuguma omutima. Ekyejo kyonna ky'obadde otambuliramu kikomye wano olwaleero. Abantu bwe babeera e Kampala wano bakola ekyejo ky'otolabanga, ngambire nimba nti ekyejo kikomye wano. Ekyejo ogenda kwetaaga okuguma omutima. Response number 2 is confidence. You know, extreme faith in God. Okukkiriza okwo okuleeta okuguma omutima. Ekyo ogenda kyetaaga. Teri yakola bintu n'abiwangula nga tagumye mutima. Ogenda kwetaaga okuguma omutima. N'obugumu bwo tobusuula kati wagumye.